King Sheebah bibye sibirungi Maziga amerere wali akuganjalo amen kusaba bambi bobanga olina omutima omunafu eno yo kusaba bambi soko gireke olwensonga emboze eno gyengenda okunyumya biki ebyabaddewo olunaku olw'ejjo wenaviiriddewo ne kati wenzijidde bambi omutima omunafu soko bireke kakati njala okujjukiza tuli ku Wonder Boy ayuji agwe mukutu akosinzira okuba najjo sinzira okwangu tulaba njagala okwebaza Hands Pro Live agemanya gange anateera ansazeewo kubanga nzija ankuwulire addala olwa embeera eriwo messages ennyingi nnyo zenfuna amasimu mangi abantu ab'enjawulo amugezaako kubanga munkubira mumbuuza King Sheebah aliwa King Sheebah mbeera kikakati nzize okubanga mbanukula kyenaleseewo na biki ebyabaddewo ebyo byotasobodde kubanga olaba olunaku leero alina eddakiika eno yennyini ngenda kubanga mbikuwa kakati njagala okusaba video eno asooka ogimpereka like subscribinga olw'ensonga wo subscribinga ate ogwe omu ajja okubanga asooka okumanya buli kye tuteeka wano oba oli awo otambule n'okumanya mu mbeera ey'enjawulo okujjukiza bawanda jazes atutambula nabo okulaba nga tukutuusaako ebyakabi bwe biti ate awamu n'ekyo bano emijozi bagijja wali e UK asoyina gy'osinzira okuba nga tulaba oba oyagala omujozi gwonna oguli original ttiimu yonna gyewagira bano nabo basazeewo okuba nga bagikuleetera ate bagikuteera awo ate gwe osobole okuba nga weeroboza order now ate osobole okuba nga ofuna ekyenjawulo tutambula ne hajimiti okulaba nga ensonga zino zikutuukako yonna gy'oli eyo ate kamakasiri n'agamba abantu mubeere nga mubawa ekyenjawulo so naye mumukoneko ye musomi wa dduwa yonna wonna alina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo omukono no ye asobola okuba nga abikutuusaako mu mbeera ey'enjawulo kakati naye amunyigire bakasimu enamba oyawo wansi wa ku screen ate obeere nga ekintu kino okikuba mu ngeri ey'enjawulo King Sheebah omukunja atasera bo abambi byandiba nga essaala y'abasinga gye tusaba by'okufa sayidi zeeyo bambi byennyamiza nkakunyumize atuddeyo wali gye nabasangidde na biki embeera we nagirese wali ku Ganjano ame information gye nnina King Sheebah ono butwadde tutambulira ddala tunyumyanyumya yandaze nti abadde amisingira ddala ku Ganjano ame era nga amisingira ddala okuyimba waliwo ne shows yaŋŋambye nti abantu abamu babadde nga bagezaako okuba reaching out naye nga bambi bagamba tukwagala oli sayidi zeeri so ensonga nga bwe zityo naye yasazeewo kubanga ajja ate kibadde kimuluma omuntu gwe yawangala gwabadde awangala naye of recent era amutadde almost okubanga ffenna tumumanyi okubanga bambi bayinawo oba ebitatambula bulungi so bibadde bimuluma era ye kwe kusalawo okubanga avaayo officially asobole okubanga agonjola zino ensonga oba oli awo abaddemu okubanga bakwasaganya ensonga namubuuza lwaki bulijjo tojjanga anaŋŋamba nti Hands obusungu buno bwolina engeri gye butuvugamu speed so abo bigambo bye napiikizemu nti obusungu bwewalanga nnyo okubanga bukulembera decisions zo oba oli awo bukulembera ensalawo yo yonna gy'oba oli oba kyonna ky'oba okola at least obusungu bunyuma nnyo n'oba ng'obuvuga so obusungu yaŋŋambye bwamuvugamu ku speed awo naye yatuuse n'akirealizing era n'agamba nti nina okubanga nkomawo okulaba nga ate ensonga zino tugezaako kubanga tuseera finally teyasobodde kubanga akituukako olw'ensonga y'omukulu yalinye wansi ne waggulu nakkiriza nti byonna osobola obikola naye ekintu ky'okugamba mbu okomewo no nkyakisitandinzeeko olw'ensonga abantu abakuwabya nga bwe yabamenya amanya nga bwazze nga abamenya bagamba mbu bawabya King Sheebah bo akyabalinako ddala ndowooza obuki akakuku oba akyabalinako obusungu oba oli awo ekyo n'ekigambo kyoyinza okiyita so ye Sheebah yabadde asazeewo bino byonna bibeere nga bigonjoolwa ate baddemu babeere nga batambuliza ddala ekintu kino so omukulu ye bw'ato ye yasobodde okuba nga agamba no nedda era Sheebah ne mbuuza nti kikyozzaako era yabadde asazeewo okuba nga agenda wa Aunty Sheebah naye n'amala n'agamba nti ekibi Aunty Sheebah wali we nalimanyi yavaawo awo embeera we yayongeredde okuba nga etabukira ddala kubanga obudde bwadde bwetolola ate nga alina okuba nga anoonya way forward because ye teyasoose nakitegeera nti omukulu ye tayagala wabula nga yadde alina onoonya way forward olw'ensonga obudde bwadde bukulidde ddala nga bukoze ekibugenze kati ku ssaawa 11 n'ekitundu oba n'eddakiika ezadde zigwamu kaawo omukulu ye yamuleese brother we yasazeewo okuba nga yagamba kaneetoololemu
ekintu kye yakoze nja kulwanga saakyagadde ng'omuntu weewaawo sijja kumugaana naye nja kustandinga naye ku side endala because waliwo naye woowulira nga bikususeeko maybe but yabadde responsible kye kigambo ekituufu olw'ensonga tosobola kuleeta muntu ate gy'omuleese n'otabasangawo ate gwe n'omulekawo n'ogenda ate ng'ensi yonna ekimanyi gwe ali responsible ku ye okitegeera so ekikola ekyo brother we kyewakoze ndowooza kyabadde kibulamukko kyabadde kyetaaga ate okibizoningemu out because bw'obanga wamuleese abantu n'otabasangawo n'omuleka mu kyangaala maybe wabadde n'ensonga zo era nange nja kugamba oli mutuufu but ekikolwa kyewakoze kyo nga kyo tekyabadde kituufu olw'ensonga n'omuntu gwe adde amuvunaanyizibwako singa wamuleese n'omuleeta mu mikono gye wamuleeseemu kubanga ffe abaabaddewo kuba nze nazze ne nadde sibasuubira nabaguddeko bugwi it was an abrupt meeting okitegeera amagye tobamanyi oba okitegeera waakabalaba akatandika okujja Sheebah teyabaleka awo abasinga okitegeera asobanga wasobodde okuba nga omuleka bambi ekyo kikola ate ndowooza nze kulwange tekyansanyusizza olw'ensonga nti singa ekintu kyonna kijja ne kijja oba kale n'addamu n'abula okitegeera so kiba kirala ngesinga so ekikola ekyo era namukubidde ku ssaawa emu n'agamba ekituufu sigenda kudda naye yavuddewo ng'agamba kankomewo kati neetuddemu nkomawo nasamba piki n'agenda naye omulinzi nakifunye okusinziira ku ngeri gy'adayogeramu nga ndaze nti amaze era naluddewo mukubira kwe kugamba nti kwe kugamba ku ssaawa emu because nabadde nange nina okugenda ate nkwasaganya ensonga endala omukulu ye nagamba ekituufu nzi sigenda kudda simanyi oba yakomyewo but nange olwagize amagye ne gagamba omuntu ono waaki w'amaanyi era buvunaanyizibwa bwammwe kati nga mukyalinda omukulu ye mumukuumi so omukulu ne mukuya ne mugamba nze njiwadde amaanyi nogenda nkwasaganya ensonga endala nagamba katulabe tubigatta naye nga nze gye emikono gye namuleseemu era essaawa eno kyenjo bagamba twetaaga okuba nga tusaba nnyo olw'ensonga omukulu sinaba kuddamu muwulizaako ate ne Sheebah simanyi amagye oba gali ge gamulina oba omukulu yamulina so tukyali awo era nga tukyasobola okuba nga tugamba nti baalabaganye n'omukulu wasimanyi oba omukulu yakomyewo oba teyakomyewo naye nga ye Sheebah yabadde ready okuba nga yeetonda era yabadde ready okulaba nga abaddamu basobole okuba nga bayimba so byonna byonna ebigenda okuddirira mu ezo ensonga nze nja kubaawo wano era nja kudda mbagamba olunaku lwaleero njagala okubategeeza nti bo nina okubanoonyaako yadde omukulu mmanyi nti alina show eyiganga but nja musobola okuba nga anoonyako ku simu wenzijidde okukola vidiyo eno mbadde sinaba kuba nga mufuna bulungi but ngezaako ndowooza transition eyo but nja mufuna kyemmanyi ajja kunzirira ambula era nja kudda wano mbabulire enteekateeka nga bwe ziri eddala King Sheebah aliwa era kyekituufu ku ye but for now nja kubagamba tubeere bagumu kyemmanyi estate gye namuleseemu yabadde nnungi nnyo teyadde teyeeraliikiriza n'abantu be yabadde nabo abadde tusijja kugamba mbu bantu babulabe basobola okuba nga bamukuuma era ndowooza tusuubire ekisinga mu ekyo naye nga olunaku lwaleero ebibuuzo byammwe bye mumbuuzizza messages nnyingi nnyo era ensonga lwaki ngambye kanzije nkole vidiyo eno olw'ensonga sigenda kuddamu buli omu olw'ensonga nnyingi mukko but bwenzija wano I think mwenna mba nsobodde okuba nga mbaddamu oba oliawo mwenna bonna abadde n'ebibuuzo ebyenjawulo but tusabe Mukama Katonda abeere nga amukuuma ate tusobole okuba nga oba oliawo atumulaba mu mbeera gye twagala ffenna abasinga okuba nga tumulabiramu Hands for Life agenda kuba nga nkomawo olw'eggulu awo mbabulire ddala ki ekituufu ki ekiriwo ate tusobole okuba nga tutambula bwe tutyo kale nja kukoma wano for now ate nkwasaganye ensonga endala.